tumusaba Allah jalla jalaaluhu atuwa obulungi obuli kawungeezi k'olunaku olwaliro atutaasa obubi obukalimu. Tubebaza okubanga mujjumbidde. Tewenyooma n'ogaa nti ennamba yaffe ntini. Ebbanga lyonna Allah tabaaraka wa ta'ala ebirungi ebisembayo okuba ebyawaggulu abiwa abantu batini. Kyova olaba mu bannabbi bonna ensi yonna be tulina abayitirivu bannabbi basinga obutini. Allahumma ja'alni min al-qalil. Katonda nkusaba onteeke mu batini. Mwana namugamba nti dduwa gy'osaba nze nga sigiwulirangako. Namugamba nti Umar dduwa ejjudde mu Kulaani yonna. Namugamba mbuulira weeri. Namugamba nti Allah yali ayogerako oli muntu ali ku buwanguzi yalaga nti be batini. Namugamba nti gwe tomanyi nteeka lya Katonda byagamba nti wa qalilun min ibadiya shakur. Mu baddu bange batini abennebaza. So Allah tumusaba atuteekemu abo abatini ebbanga lyonna. Abayimirira abatuula mu madarasa mu myezi egya Ramadhaani n'egitali be batini, abasiba ku nnaku eza sunna be batini, abasobodde okusiibulula ku bantu be batini n'ebirala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime era tusaba Allah jalla jalaaluhu atuteekemu abo abatini ddala. Mukkirize n'olw'ensonga eyo era ngenda kukozesa eddakiika nazo nga ntini tusobole okutambulira ennyo ku mulamwa gw'obulungi obuli mu nnamba nga si nnene nnyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atweyimirire. Topic eyampeereddwa egamba nti the strength and character, honesty, trustworthiness and being a role model. Byonna nze we nabitunuddeko nabizingidde mu kigambo kimu, empisa. Bannange mukkirize eddiini yaffe eno yeetooloolera ku mpisa. Era omuntu yenna amiisinga akanyomero k'empisa mu ddiini yaffe aba amiisinza akanyomero kanene nnyo mu ddiini eno. Lwana nnyo olabenga empisa zo za waggulu. Allah jalla jalaaluhu yawa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebitendo bingi ebirungi. Nebambi we yali amutenda n'ebitendo ebiyitirivu byalina byonna yabizingira mu kitendo kimu ekimumalayo mu defininga. Allah jalla jalaaluhu yagamba nti wa innaka la ala khulqil azim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli ku mpisa esinga okuba eya waggulu. Oli musajja wa mpisa. Muganda nga ali wano. Ramadhaani eno n'onaagijjamu obuwanguzi bumu obw'okulwana olabe ng'olabikira mu bantu abakakasibwako empisa ennungi. Mu bintu ebinene abantu betugayaalira nga tetumanyi nti binene ye muntu okukakasibwako nti omusajja oyo empisa ze si nnungi. Ye mukyalo okukakasibwako nti empisa ze si nnungi. Ate ekiri waggulu wa byonna Allah n'amutuusa ne ku levo naye yennyini okwekakasaako ekyo n'agamba abantu nti ye talina mpisa. Bannange ekigambo ekyo kinene kubanga obeera wejje mu famire y'abantu ne weeteeka mu famire ya shayitaani kubanga shayitaani ye genero w'ebitonde ebitalina mpisa. Mu bintu ebireeta empisa mu bulamu bwaffe z'ensonyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali azogera ku yagamba nti illam tastahi fasna' ma shi'ta. Oweezuulanga nga tolina nsonyi buli kyoyagala kikole. Lwana nnyo olabenga mu buwangaazi bwo bwonna tolinaayo kanyomero mu bunyomero bwa bulamu bwo k'otuuka munoga akonze sikyakwatibwa nsonyi. Ekyo tokikolanga. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man lam yastahyi, omuntu yenna atalina nsonyi atakwatibwa nsonyi la khaira fiha, tali mu kalungi. Tubeere n'ensonyi nga tuwangaala n'abantu be tutamanyi. Beera n'ensonyi eri omuntu gw'otamanyi. Beera n'ensonyi eri abantu b'omanyi. Baganda bange abali wano nga muli bafumbo mukwatibwe ensonyi bapata n'abamu. Allah jalla jalaaluhu yabalondera ma kaana lakumul khiyara, tetwalina kwerondera bani abagenda okuba bapata n'abaffe. Allah jalla jalaaluhu yabatuwandiikako emyaka miyitirivu nga tetunaba kubeerawo. Tubakwatibwa ensonyi. Mukwatibwa ensonyi bakadde bammwe abakyalina bakadde bammwe bakwatibwa ensonyi. Lwaki mukadde watuuse okusiiba ennaku zino zonna eza Ramadhaani ze tusiibyeko almost 15 plus. Naye nga tulina kiwamuweerezaayo. Tomanyi waasiibuluka, tomanyi futali agifuna atya, tonnaba kwengejingako naye ne discussion esobola okukumanyisa nti kino bakyetaagewako ba tebakyetaaga. Kwatibwa ensonyi. Lwaki? Wallahi ennamba esinga obunene muffe tusiibye ne bakadde baffe Ramadhaani eno
ne Ramadhani ejje genda okutuuka nga tebaliwo. Ngeno Ramadhani yaabwe yali esiibula. Sigamba nti bagenda kufiira mu Ramadhani. Ne between Ramadhani ne Ramadhani ejja, awo wakati awo Ramadhani eriddako erigenda okutuuka nga Mungu yabatwala. Memories kizogenda okuba nazo. Kubanga Allah jazikomyawo. Kikyogenda oba nakyo mutima gwo. Kyojjukira ku mukadde wo mu Ramadhani eyise nga yeeno. Bera kwatibwa ensonyi bakadde bo. Kyekigambo omuntu kyayinza okugamba ne yezza. Mwarabu agamba ta'allim nafsak, bring yourself together. Weekuŋŋaanye. Abazadde boolina beebo. Allah tajja kuwa balala. Basiraamu basi basiraamu. Nga wokubirizibwa okubayisa obulungi mu Ramadhani abasiraamu n'abatali basiraamu kyekimu. Lwaki ogamba nti bazadde bange si basiraamu? Ensonga lwaki sibaweereza mukyere, sibaweereza ngano, sibaweereza butto, manyi bo beeri sayidi. Ani agambye? Olwaleero lwennyini kola pakeji yaabwe ya Ramadhani ogibaweereza. Bakwatibwa ensonyi. Lwaki? Ekiseera ky'oli nabo kitini. Buli lunaku oluyitawo ne bakadde baffe, obuwangazi bwaffe nabo bukendeera. Enkyo ogenda banoonya nga tobakola ki? Nga tubalaba. Naye mu ebyo bigenda okugumya omutima gwo n'okukunyweza kubanga wawangaala nabo ng'obakwatibwa ensonyi. Abakyalina bakitammwe nga mukyalina omukisa nga bakitammwe bwe bali, Mungu abatusaasire. Abaliwo nga balamu n'abo Allah be yatwala. Lwaki muzadde wo agenda ku mukolo eddalasa ng'eno ey'amaanyi bweti mu kifo eky'amaanyi, muzadde wo omuntu afaanana nga ggwe ow'amaanyi najja ku mukolo nga guno ne kanzu eyulise n'engato ng'obugwa asibyemu akaayi bw'ati akayisizaamu omulundi gumu. Lwaki agira mu kooti ng'evuddevuddeyo ewuzi? Lwaki bazadde bamu bagenda ku mikolo gy'okwanjula nga muwasa abakazi ab'okubiri nga bibasinza osiiwuuka? Waliwo ebintu ebimu wallahi by'otunulira n'ogaa nti Mungu atusaasire. N'oteeka essente ku bintu entragiyo gy'olina ey'omugole omusajja, ey'omugole omukyala, bazadde b'omuwala, baanianiani bonna n'obakolako amaanyi amangi ennyo, n'obaleetera ebintu ebiyitirivu loole nga 16 zonna ziriko ebintu. Kitaawo n'avaayo. Famire ya Haji Gundi etuzaalirwa omugole omulenzi, tusaba Haji Genero abakulembedde otole ku salaamu, n'ayimuka musajja watu ne yeekuŋŋaanya n'atoola essalaamu ne yeetoolooza ati ekidaala, naye nga buli muntu abuuza nti yamuzaalira ddala oba muzeeyi bano ab'okukyalo oga nti bamuzeeyi aba bakuzizza ku kyalo. Gwe ensonyi zikwata ddi? Diwe olikwatibwa ensonyi nga woba ogula olugoye, kitaawo your father crosses into your mind noga nti no, ekanzu eno nungi size gundi mweri nti mweri nayo gimpe, kitanga ajambale. Abo be mulaba batwambaza okutuuka bwe tuyiza okwambala nga senga tujjayo olugoye ku lugoye nga lwayita ku mikono gyabwe, baweza amatani n'amatani g'engoye ze batwambaza okuva mu buto bwaffe. Naye ffe tulemereddwa okubagulira engoye ezinaabatwaliriza mpaka Kabuli. Gwosuubira nti kitaawo oba owange abaliwo nga balamu, okyasobola omugulira ekkanzu n'agyambala n'agikutula? Lwaki tokikola kati? Gwe olinze kikola ddi? Ekiseera kigenda kutuuka ng'omunoonya tomukola ki? Tomulaba. Ekyokubiri, abantu abo batubanja. Abantu batubanja. Nze naawe kye tutasobola kusasulira. N'olwekyo mbakubiriza mwezi guno gwa Ramadan tukwatibwe bakadde baffe ensonyi. Mubakwatibwe ensonyi, mutunule ku nnyambala yaabwe mulabe oba yeesaanidde. Tulina abantu mu kibuga muno nga b'amaanyi, ng'avaayo n'ogamba yooyo, kitaawe n'avaayo, n'olowooza nti miskiini abadde azze kumusemberera kubaako kyamusaba.
ne ku nkomi n'agamba nno ekitange ddala anzaalira ddala tuli abaana 6 nze mukulu n'ogamba nti nga tutegedde fadula Allah gye yakuwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko. Akanyobera akalala kwe tulina okukwatibwamu ensonyi ffeffe nnyini tukwatibwe nafsi zaffe ensonyi, kwatibwa omwoyo gw'ensonyi okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwangazizza mu Ramadani eno n'otuuka mu nnaku zino ze tutuuseemu, wekwatibwa ensonyi okugivaamu nga Allah subhanahu wa ta'ala takusaasidde. Tukendeeza entertainment mu Ramadani. Tetwandifunye kibuuzo kyonna kya muntu abuuza nti nzikirizibwa okulaba omupiira mu Ramadani. Ku sizoni gye tulimu eyitibwa mawsimul khairat, sizoni y'ebirungi. Ddi lw'onaanyiikira ng'olemereddwa okunyiikirira mu Ramadani? Ddi lw'onaakuŋŋaanya essaawa eno abantu bali ku nnyumba ya Katonda bali Kaaba, abantu bali Madiina gye basaalira esswala zaabwe. Mutumi gye yagamba nti omuntu wasaalira esswala mu masjidi e Madiina Mungu amuwa esswala 1,000. Abantu bali Makka we beetooloola Kaaba we bagamba Mungu tuba alaina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ne maliza ne basaala esswala eza sunna n'ezaawandiikibwa nga buli swala gy'asaala Mungu amuwa esswala 10,000. Ate ffe abali e Kampala tuli mupiira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko tukwatibwe nafsi zaffe ensonyi. Ekitundu ekirala kye tulina okwekwatibwa ensonyi bannange, wekwatibwa ensonyi okubanga tumanyi kusoma Qur'an, kubanga omwezi guno gwe tulimu mwezi gwa Qur'an, guyitibwa shahrul Qur'an, omwezi gwa Qur'an. Wekwatibwa ensonyi. Ramadani eno zino 10 ebbanga erisigaddeyo 10 n'ezisigaddeyo tandika okuyiga Qur'an. Allah wali bakutuusiza mu Ramadani ejja obeere mu abo ababikkula ng'osobola okusoma. Sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum, asinga obulungi mu mmwe, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu an-nas, yo yayigiriza ekitabo Qur'an n'akiyigiriza n'abalala. Mukwatibwe ensonyi abaana bammwe, abaddu ba Mungu, mukwatibwe ensonyi abaana bammwe, muyigiriza abaana bammwe eddiini yaabwe. Ekisembayo mukwatibwe ensonyi abawalimu bammwe. Ekirabo omuntu kyayinza okuba omuwali mu kumukwatibwa nsonyi, kubanga oyinza okunoonya ekisingako awo ky'oyinza okumukolera nga tokirina olw'obunafu Allah tabaaraka ta'ala ffenna bwe yatuwa. Naye mukwatibwa ensonyi omuteeke mu dduwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime, atweyimirire, ate atuwe enkomerero nga nnungi. Neebaza abaateeseteese eddarusu eno, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basiime, naye tubeebaza nnyo nnyini ddala mmwe abawaddeyo obudde ne mujja ne musoma ne mubaako bye mujjukiza kye mukoze kinene. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basiime, abawo bulungi fi dunya wal akhirah. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.